Ekitongole omwegattira bannamakolero ekya Uganda Manufacturers Association kiraze essanyu eri aboolesi ku mulundi ogw'abirimu bukyanga okwolesa kutandika kubaawo. Kino kiddiridde aboolesi okwettanira omwoleso guno mu bungi naddala abakyala nga bava mu mawanga ag'enjawulo agawerera ddala 28 okwetooloola ensi yonna. Okusinziira ku akulira Uganda Manufacturers Association Sebagala Kigozi, abakyala ebitundu 9 ku buli 100 beetabe mu mwoleso guno kyagambye nti kyakwongera essuubi ku kulaakulanya ebyenfuna by'eggwanga. Okujjako group emu yetennaje n'abasigadde bonna bali wano. Ekyo nakyo kituzaamu amaanyi kubanga omwoleso guno omwaka guno twagulwawa twagala bamaama baffe bannyinaffe abakyala nabo babeerenga ffe abaami bwe twenyigira mu byokakaalukana mu makolero. Si amakolero tebagakolera abasajja bokka n'abakyala bateekeddwa okugabaamu. Ekyo nkyebaza. Ng'omulama bwe guli omwaka guno okubangula abakyala okwetaba mu kukola amakolero, abakyala betwogeddeko nabo bategeezezza nga bwe basobola okuvuganya n'abasajja olw'ensonga nti bakazi bakakaalukanye era nga beeteefuteefu okukwatira awamu ne gavumenti okutumbula amakolero. Katufuna nko platform etuwa opportunity okulaga ebintu bye tukoze. Kati nganzi wano wolaba nkosa kasasiro buli kimu kye tukozesa wano kya bwereere. Kisobola nganzi omukyala kiraga nti no abakyala bangi abatudde ewaka abatalina kye bakola nga balowooza nti no okutandika business kiri expensive. Bazeke bave ku endowooza y'okutandika business kiri expensive. Bakose ebibucaafu byalina mu nnyumba ye oba mu environment ye byabakozesa ofuna mu sente nganzi wenkoze. Baba tugambye abakyala bagutuwadde tube nga twekulaakulanya. Nange niŋŋamba nange omuzeeyi kaneenyigiremu kusigala mabega. Mu ngeri y'emu abakyala okuva mu mawanga ag'etoolodde Uganda bagamba nti omukisa Uganda gwe wadde abakyala kusoomoozebwa kw'amaanyi eri abasajja era ng'olw'obumanyirivu n'obukugu bw'abakyala abasinga kiseera kituufu okubakwasizaako mu mirimu gyabwe. I don't see any difference. A man has 2 hands, 2 legs, same head. So it is a matter of thinking hard and participating. Omwoleso ogutandise olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 gwakumalira ddala ennaku 7. Omwoleso gwa Uganda International Trade Fair gutandikidde mu Bbugumu olunaku olwaleero wabula nga baaboolesa bazze mu bungi lwakuba baabalambuzi tebanalabikako nga babadde basuubirwa. Omulamu gw'omulundi guno gutunuulidde okulaakulanya emirimu gy'abakyala. Sigala nga wekumidde ku Kingdom TV tujja kuba tukutuusaako emboozi zaffe ez'enjawulo ezikwata ku mwoleso guno. Ku Kingdom TV Nakalema Grace amalindirire. This is Kingdom TV.